Nti mukulu Museveni yakabya bakyala mu maziga kiswaza nnyo era kyanaku yakalayira nameza abiri teganaba kuwera era n'atugamba nti kino ekisanja teri kwebaka tetwakitegeera nti yali alowooza nti abakyala tekyaliwo kwebaka era twagala abuulire ensi kiki kyategeeza nti kati tetudda kuddamu kwebaka. Ebigambo ebyo omukyala Dr. Sarah Birete byasembyeyo okwogera bwe yabadde tannaba kubanga akwatibwa olunaku olw'ejjo. Okusinzira amawulire galaga nti omukyala ono yakwatiddwa era yaggaliddwa ku nsonga ezitannaba kubeera nga zitegeerekeka. Oba oliawo gye bunaazibira oba gye bunaatambulira obudde tujja kwongera okumanya ensonga ezakwasiza Dr. Sarah Birete. Ngenda kuyisizaamuko mu mboozi eyo mu mbeera eyo oba mbuufu bwe bumu jeno omuduumizi w'eggye ly'eggwanga yavuddeyo n'akakasa nti omukyala Miriam Matembe yakwatiddwa lwa kweyita kyatali. Ze nsonga ezamukwasiza okusinziira ku mawulire okuva lwe breaking bwa wiiki ewedde nti omukyala ono Miriam Matembe amiisinga ab'ebyokwerinda bagenda ewaka ne batasobola kubanga bamusangawo era bwe batyo ne bavaawo buvi. Kakati okusinzira ku muduumizi w'eggye yakakasiza nti Sarah Birete Miriam Matembe yakwatiddwa lwa kweyita kyatali. Emboozi eno nayo tugenda gigaziyamu oba oliawo tutunuleyo tuddeyo kemabega katono. Kakati NTV oluvannyuma lw'okubeera nti yasaliddwako mu kiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulo olwaleero abakulu mu kitongole ekya UCC bavuddeyo ne baba nga bategeeza eggwanga nti ensonga za NTV okugibwa ku mpewo balina oba oliawo kye bali mu kutunuulira beekenneenye. Okusinziira kwakulira UCC omwami Nyombi Tembo yagenze mu maaso n'okunnyonnyola lwaki oba oliawo bannayuganda mulaba NTV teriiko ku mpewo. Bonga ekitongole kya UCC bagamba ensonga zino tebazibaddemu era nga nabo bali kukola butaweera butassa mukono okulaba nga bazuula buzibu ki mu byokwerinda, buzibu ki mu kitongole nga ICT n'ebitongole ebirala byonna bye bakwatagana nabyo balabe batunule mu nsonga ya NTV, Spark TV oba Nation Media Group okutwaliza awamu nga ne Daily Monitor mogitwalidde. So tugenda kuwa ebigambo ebyo eby'omwami Nyombi Tembo akulira ekitongole ekyo ekya Uganda Communications Commission ekivunaanyizibwa ku kulungamya eby'empuliziganya mu ggwanga. Mu bufu bwe bumu NTV egamba newankubadde bagijje ku mayengo kye tuyita live streaming oba mainstream egamba tegenda kukomaawo. Kyaddaaki NTV egumiza abalabi baayo ne bategeeza nti buli kimu ekibadde kikolwa ku mpewo bagenda kugira bakiddukanyiza ku online oba ku mitimbagano gyabwe. Emboozi eno tugenda gitunulamu tulabe oba oliawo NTV bwesalawo cooperatinga nga Mukutu Vike exclusive ku YouTube, bwesalawo cooperatinga nga Mukutu Vike exclusive ku TikTok, bwenasalawo operatinga ng'emikutu emirala gyonna ku online, kinalekeraawo okusiikula emitima gy'aba abagigadde oba enaasigalanga nayo erina omutima ogwo oguweereza nga teriimu keeraliikirira nti essaawa yonna ne online basobola okubasalako ne baba nga babajjawo oba ne babatwala mu bufu obufaanaganako ku bwetyo. Tugenda kutunulayo emboozi eyo tubeere nga tugyekenneenya. Kakati bannayuganda abasoba mu 7 gavumenti ya kuno efunye ekiragiro okuva eri President Yoweri Kaguta Museveni nti bagenda kujjayo abantu bano mu ggwanga erya South Africa. Jjukira nti eggwanga erya South Africa liri mu kembiranye ku nsonga y'abagwira. Ekiragiro kimaze okubeera nga kiyita era ne kisayiningibwa. Kikakasiddwa nti ennyonyi ya Uganda Airlines yegenda okukola omulimu guno gw'okwevacuatinga abannayuganda abali mu ggwanga erya South Africa. Kitegerekese nti omuntu omu ye yakafiira mu bulumbaganyi buno obuli mu kwekalakaasa oba mu kavuyo akali mu South Africa. Era gavumenti erina enteekateeka gyeyanjudde era gyetegeezezza ku kufa kw'omuntu oyo, and of course n'abafamile babasaasidde abaviiriddwako omuntu. Tugenda kuyisizaamu mu mbeera erya South Africa. Leero ziri ennaku z'omwezi 29, ennaku z'omwezi 3 lwe lunaku olw'enkya.
obudde bwagayegayedde embeera mu South Africa yabwerinda amawanga agasinga obungi naddala wano mu Africa gamaze dde okubanga gajjayo abantu baago mu nsi eyo bangi ku bo batandise dde okuddukira ku embassies zaabwe basobole okubanga badduka ekibabu ekiyinza okubeera nga kijja wetwogerera nga abasukka mu 7 beba abewandiisiza bannayuganda abasabye gavumenti ebayambe banone kubanga bawunyiriza oba basensinga ekijja kirabika nga si muntu olunaku olw'enkya. NTV Uganda bwe yaggaddewo omukutu ogwa NTV Kenya engeri kiri nti NTV eina emikutu mu mawanga ag'enjawulo. NTV Kenya yafulumizza eggulire ku ngeri NTV Uganda gye yaggaddwamu oba oli awo tosaanidde kubanga osubwa okuwulira eggulire lino lya lulimi Lungereza naye nsuubira buli kigambo ekigenda okwogerwa mu ggulire lino ogenda kubeera nga gwe kennyini okyewulirirako n'amatuugo. Bagamba nti okujjawo oba okuggala kwa NTV Uganda n'emikutu gyagyo emirala gyonna omuli Daily Monitor, Spark TV, KFM, Dembe FM n'empapula ez'amawulire kirina kinene nnyo kye kitegeeza era ebyo katubitunuulire. Mu mbeera ze ezimu ezo eza NTV tugenda zitambulirako nnyo kakati agikulira mu Uganda omukyala Susan Nsibirwa olunaku olw'ejjo yabadde ku manhunt oba gwabadde muyigo gwa kumunoonya okusinziira ku muduumizi w'eggye ly'eggwanga obubaka bwe yatadde ku mukutu gwe yategeezezza nti ono patro yonna oba emmotoka y'epoliisi yonna emulabako emukwatirewo ku site ewatali kulinda oba kulondobamu. Obunkenke eryakulira NTV ne gye buli kati enteekateeka z'okugikuzaako TV eno ku mpewo zigenda maaso banyabo ne basebo. Veteran journalist omukulu Andrew Mwenda yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti bali mu kwogerezeganya ne General Muhoozi basobole okulaba butya NTV bwesobola okukomawo ku mpewo so nga ate mu ngeri y'emu n'omuduumizi w'eggye yavuddeyo n'akakasa nti kituufu bali mu kwogerezeganya oba bayogeddemu n'omwami Andrew Mwenda kulaba butya NTV bwesobola okuddamu okuggulawo n'emikutu gyayo okuli Daily Monitor. Bingi bye tugenda okutunuulira. Train y'eggwanga Uganda yatukoze ekyajabu bwe yasiraanidde mu bitundu by'Endeeba bwe yabadde egezaako crossing etambula egende yeeyongereyo mu ngendo zaayo wabula n'ekisanga ng'ekkubo lyayo mweyina okuyita ndowooza likuttemukko ebisasiro n'ettaka. Bannyabo ne bassebo train yaffe yalemereddwa kisindika bubaka ki eri abantu abaliraanye ebifo nga bino train weeyita. Mu comment section tuguddewo mu butongole era ng'ensonga tugenda kubeera nga tuzitunuulira mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. Bannayuganda bavuddeyo okwolesa obutali bumativu ku nsonga ezigenda amaaso mu ggwanga lyattu Uganda. Bagamba twalisiimye nnyo omuduumizi w'eggye singa abadde atuyambye n'atukwatira ku ebyo ebibadde bikyalimye muzeeyi oba ebyo muzeeyi byabadde akyabalaata nabyo byakyazannyamu obuzannyi nabyo naddala ku nsonga ya corruption ne twagala CDF mu bulungi obw'ekitalo. Nzikiriza nkusabe video soko giweka like engeri ekiri nti tetusasula decoder ku TV buli lo likinga video kijiyambako okudduka ku speed etenkanika information netuka kwayagala ogira bano giwuliriza ne nkusaba mu butongole twegateko ng'osubscribinga ku mukutu osobola ofuna latest updates ne latest information. Tuba n'amawulire buli budde buli ddakiika bw'oba totwegattangako subscribinga ebigambo n'emboozi mumpeemu katini nnyo kadakiika nzije tubinyumye tutuule era tubyogere. Tovaawo nkomawo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oboolese mu office yaffe nga bwenzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu.
buli kimu ekigwa mu construction company tukikola bwoba olina kyoyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Spot. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okukola mu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum warahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga. Wela bigenda maaso mu ggwanga tubiraba byewuunyisa binnakuwaza naye oba tusanyuke funyemu ekirozo ne ngamba oba tusanyuke tuleme kunnakuwala nnyo nti omukulu kati ali mu buyinza alagira aduumira ku makya mukulu w'amagya kati ngenda kukwata okwagulu kwago n'akwatibwa kati ngenda kukwata Miriam Matembe n'akwatibwa kati ngenda kugalawo NTV neggalibwa. Mulowooza tetufunye omuntu atuukiriza ebisuubizo kubanga abasinga badde tebatuukiriza anyway. Singa oba waba wamugamba nti nno ebisuubizo by'otuukiriza lwakuba binyigiriza abantu naye tandika okusuubiza ebintu ebiwulikika nti banange oluguudo luno mu wiiki 2 lugenda kuba luwedde okukolebwa nti banange eddwaliro lino emulago maybe omukulu tamanyi nti waliwo ebizibu ebyo tutandika okumugamba nti munange ekiruddu olabaawo waliwo abakazi abazaalira wansi tebalina butanda azuke atwitinge nti mu nnaku 3 ekiruddu wagenda kubaayo butanda kubanga tukulabye osuubiza n'otuukiriza nti banange emulago olabaawo ku casualty ku emergency otuuka nga n'omulwadde tonawo omuteeka asuubize nti bananga abasawo bonna tugenda kubasiba kati tuteekewo abakola kubanga bano baadde babba eddagala. Olowooza ebisuubizo ebyo onaabituukiriza tobeere darling w'abantu. Do not think that we must be in too much fear because you hold a gun, because you know you can do better still. You can use the energy and the command you have to do good things for this country. I think we are going to reach a point where actually it is prison is the best place to be, basement is the best place to be, you know, because buli ayogera ekituufu, buli akkiriza mu kituufu, buli alowooza nti ayagala ensi ekimala are ending up with those threats, drone, basement, blah blah blah. So I rather belong to that side if standing for the truth, if loving my country, if standing up against abuse of human rights. If the reward for it is the basement, if the reward for it is imprisonment, if the reward for it is arresting, tormenting, you know, is making me run bankrupt, is kugamba kunkola buli kikyamu, so it be. And fellow Ugandans, should we really be quiet when things are going this wrong? Omuwandiisi omu yagamba oba omuntu omu amanyi yayogera n'agamba in the end we remembered not the words of our enemies but the silence of our friends. Fellow countrymen, Uganda is calling. What is happening. Today it is me, tomorrow it is another person. You find that sometimes you find no even reason of wanting to be alive in a country where some things are happening this way. How is there ensi tutwala etya?
we are losing it as a nation. We can use this excessive force to do greater things for this country than cause harm to fellow human beings, than cause pain to families, than cause separation in families. Abasajja bali makomera, bakazi bali bweru, abana babonabona. We can do better. So use that authority and command to do things ebikwata ku Munnayuganda, ebisanyusa Munnayuganda, tujja kutendereza, tujja kutya mu kitiibwa, tujja kwagala. Nti gundi bananga abikoze byonna amakuba agakoze amalwaliro gateredde. That is what we want to see, but we don't want to say human being work hard to put down a fellow human being. For God and my country, may God keep us strong and sober and solid to speak up against inhumanity. Obarwe Ruzungu Rutufu. To speak up against abuse of human rights, to speak up against abuse of rule of law. Omwami oyo ainamu kutoke, ainamu koka senteke, banji kumwe mumumanyi, just alabike nyambala gyakozeseza gye mutategedde. Amanya ge JB Taylor, musajja mutunzi, ayambaza ba artists banji, ayambaza banene mu government banji, era tusuubira nti eddoboozi lye liwulirwa, era bw'avaayo n'ayogera aba contributinze kinene nnyo, either kunyigiriza kw'abantu oba ku contribution ye beera nnene eri ensi ye. JB Taylor mu bigambo bye simanyi gwe kiki obirowoozaako, but comment section is always open. Osobola okuwa endowooza yo ku bigambo bya JB Taylor. Agambye nti bw'osirika obusirisi ng'olaba ebikyamu ebikolebwa, bannansi we batuuka tebajja nnyiigira nnyo yabakolako bikolobero, naye bajja kunyiigira nnyo gwe eyalaba ebikolobero oba ebikyamu nga bikolebwa n'osalawo okusirika. So abakubiriza okuvaayo okwogeranga ku bikyamu bwe biba nga bigenda mu maaso. Ekirala kyenzigye mu bigambo bya JB Taylor nti amaanyi agakozesebwa abo abali mu buyinza okukola ebikolwa bye bakola, ebiragiro babirina, babiweera ne biteekesebwa mu nkola. Lwaki tebatuyamba ne batandika okukozesa ebiragiro ebyo n'amaanyi ge gamu, ne balagira nti okuva ne leero teri nguzi mu ddwaliro ery'emulago, neera ne kimplementingibwa, ne balagira nti okuva na leero teri kiruddu kubulamu ddagala, era ne tukizuula nti kituufu ebiragiro bino bimplementingiddwa. Kiruddu alimu eddagala, mulaga alimu eddagala, enguzi teriiwo, teri kutuma ddagala wabweru. Singa kibeera bwe kityo, mulowooza abantu bano abalina amaanyi n'obuyinza tetwali baagadde byansusso, tetwali baagadde ebitagambika, tebaali badde baddaalingi, yadde nga tugenda kubaagalira mu maanyi ge bakozesa, naye nga amaanyi bagakozesa for the good, si side ya kunyigiriza. Byebimu nno ku bigambo byensobodde okujja mu ebyo ebitonotono, osobola okumbulira gwe biki byojje mu mboozi ya JB Taylor. Thank you so much. Kakati omukutu ogwa NTV gwaggaddwa olunaku olw'ejjo mu kiro ekyakeesa. NTV bweggalwa bangi ne twebuuza, tugenda kuddamu kulaba tutya amawulire, kawungeezi kanaatunyumira katya. In fact kansooke mbabuuze, ejjo olunaku lwa kawungeezi wamaliddeko wa amawulire? TV station kije wateze okufuna amawulire agali authentic? Tusaba mu comment otubuulire. TV kije walabiddeko amawulire g'essaawa emu gye wasobodde okwesiga oluvannyuma lwa NTV okuvaako? Kakati NTV yasuubizza dda bannansi ne bategeeza nti bannange temweraliikirira, for us we are here to serve you. Batujjeeko wali ku ntimbe gaggadde. Kakati tubategeeza nti online platforms zaffe tugenda kubeera nga kwetuli era nga tubawa services. Okusinziira ku NTV yagambye nti offline ku media, I mean ku mainstream, then online ku media platforms. So kompeko katambi ako and then tusumulule ebigambo. On air, off air, well, we're still on. Catch us at NTV Uganda on all our social media platforms, still turning on your world. Bakyali gumite, bakyali wumite, nti tetuliko kati kwetuli ku media
handles ezenjawulo NTV Uganda, Twitter, YouTube, TikTok, Facebook n'ekirala. Akulira ekitongole kino ekya NTV Still omukyala Susan Nsibirwa. Susan Nsibirwa olunaku olw'ejjo ekiragiro kyayise ekiragira ab'ebyokwerinda nti yenna amulabako avube muvube akwate mukwate. Tewaliwo mulala yayisizza kiragiro ekyo okuleka omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi yagambye nti all police patrols are instructed to arrest her on site. Nti ebidduka bya poliisi byonna patrols baweereddwa ebiragiro okuba nti bakwatirawo mu bunnambiro omukyalo oyo bwe bamulabirako. Era bw'atyo n'agamba nti bamunoonya wansi yasoose kakasa nti amunoonya ye ng'omuntu amunoonya. So embeera eyo egenda maaso mu Uganda yeeyo. Bwabadde bunkenke obugezaako okubeera nga bwebuuza bannansi beebuuza buzibu ki omukyala yoyo abadde akulira NTV saabadde nakati akulira NTV mu Uganda Susan Nsibirwa nga bannansi babuuza buzibu ki problem yalibanga eri luddawa. Omukulu yavaayo n'agamba nti NTV yakuggalwa. Of course n'akituukiriza NTV ne bagiggala neva ku mpewo. Kakati ne bijja nti omukyala Nsibirwa akulira NTV anoonyezebwa. Of course ne tugamba nti okay kigenda kusoboka. Ne kale ekibuuzo nga kiri awo mu bbanga nti NTV yazizza musango ki? Era batajetinga individual oba batajetinze company. Already company eri affected bagikutte ne bagijja ku mpewo. Kakati n'abantu Ssekinnoomu batandise okutajetingibwa. Tusuubire nti n'ababadde bankalinga amawulire gano babadde basoma bulletins zino nabo bagenda kubanga banoonyezebwa Ssekinnoomu because stories ezimu ezikoleddwa ku bakulu mu government abali waggulu mu kitongole sibe bazivoicinga. Waliwo bannamawulire okugeza nga ba Solomon Kaweesa bajja ku TV okwo ne bakola story ya dakiika 8 story ya dakiika 12 newankubadde story yeeyita mitendera. Waliwo bangi abajeekebejja okusobola okukakasa nti etuuka ku mpewo era nga bwe kiri ku mukutu guno nti kyenjogera wano tuyina ababeera basoose okukyekebejja ku tiimu ne bakakasa nti tukipublishinga nga tekyaffectinga. Kakati abaami nga Patrick Mukasa ababadde basoma ebibaweereddwa okusoma nabo tusuubire nti babatajetinze kubanga be babadde basoma amawulire maybe oba oli awo agabadde ganyiiza abakulu. Kati akaseera tukkirize nti katuuse nabo batandika okubanga balondobwayo Ssekinnoomu oba ebintu bigenda kukoma bukomi wano. So oyo ye mwami Solomon Kaweesa abasinga mumutegeera bulungi bw'atandika okuvoicinga emboozi ne bw'oba olina by'okola oluusi owalirizibwa okubiteeka ku bbali osooka owulire eggulire lye nga bwe litambula mu mbeera oba mbufu obufaanaganako ko bwe butyo. So omukyalo oyo Susan Nsibirwa olunaku olw'ejjo tebaasobodde kubeera nga bamukwata oluvannyuma omuduumizi w'eggye yataddeyo post eraga nti ayogeddemukko ne taata we because taata wa Susan Nsibirwa musajja w'amaanyi mu Uganda muno era CDF yayogedde nti yayogeddeko ne taata we. So Nsibirwa amulese kati awetyo wetukola ki awetyo wetuli wetuyimiridde. NTV Kenya kukuggalawo kwa NTV yakubye emboozi eyabadde ennyuvu kubaagala okumanya biki ebituufu ebyabaddewo oba ebya happenings. Jukira NTV Kenya bebamu ne NTV Uganda bebamu ne NTV Tanzania bebamu ne NTV Rwanda. So bino byonna bitongole byawamu ebiri wansi wa Aga Khan. Of course Aga Khan yatunda yaguza omugagga omulala erinnya lye linneerabira. Ka video kano sika wanvu kabannaffe ba NTV Kenya katukuwe engeri gye basunsuddemu eggulire lyabwe oba engeri gye bakoze emboozi eno about their gundi bakwano baabwe abajjiddwa ku mpewo olunaku olw'ejjo. Soko tuweko katambi ako Pavin nga bwe katandika. Now 11 days ago NTV Uganda, our sister station, ran a feature asking a pointed question.
Is General Muhoozi Kainerugaba above the law? Tonight, he appears to have answered. Uganda's Chief of Defense Forces and son of President Yoweri Museveni has ordered the indefinite shutdown of the Nation Media Group's entire Uganda operation. NTV Uganda, Spark TV, The Daily Monitor, KFM, Dembe FM, all dark tonight. Their premises under military siege, their managing director being hunted. The East African region's press bodies say this is one of the gravest assaults on media freedom in the region's recent history. Meanwhile, Nation Media Group Uganda has this evening released a statement. NTV Weekend Edition this Saturday. This was the last live news broadcast from NTV Uganda on Saturday evening. Just after midnight, soldiers moved on the Nation Media Group headquarters in Namuwongo, Kampala. By 5 a.m. Sunday morning, NTV Uganda and Spark TV had gone dark. KFM and Dembe FM fell silent. Staff inside were told no one enters and no one leaves. The orders did not come through Uganda's Communications Commission, nor through the Media Council established under the Press and Journalism Act. It came through X, from a man in military uniform. General Moses' X account feed reads like a thriller script. Just over a week ago, NTV Uganda aired a feature asking whether General Muhoozi Kainerugaba had become Uganda's untouchable lawbreaker, examining his prolific and provocative social media posts, from threats against neighboring countries to remarks targeting opposition figures, and asking whether he had placed himself above the law. In a sequence of posts through the night and into Sunday, General Muhoozi announced, escalated, and celebrated the shutdown. At 1:02 Sunday morning, he said NTV and Monitor are being shut down from today. Minutes later, he says both NTV and Monitor will not reopen without my permission. By 9:47 a.m., he was explicit about where he believes his authority originates, writing that he had the power to shut down any media house in Uganda since 2017, a power given to him, in his words, by his father, the president. And by Sunday afternoon, as if to mock any notion of accountability, he posted that he had heard the closures were costing NMG $5 million a day and described that as, in his words, good news. But what does the law actually say? Uganda's own constitution is ambiguous. Article 29(1)(a) explicitly states that every person shall have the right to freedom of speech and expression, which shall include freedom of the press and other media. Article 41 provides the right to seek, receive, and impart information. And Articles 44 and 45 protect media freedom and prohibit any derogation from those protected rights. The Press and Journalism Act of 1995 further specifically protects the freedom of the press, outlining the rights and responsibilities of media organizations. No provision in any of those laws grants the Chief of Defense Forces the power to silence a newsroom at midnight via social media. Can Museveni be hosted on NTV? There is no hostile media house in Uganda kakati towards NRM and the President Museveni like NTV. But more disturbing is General Muhoozi's targeting of NMG Uganda's Managing Director Susan Nasibirwa, writing that he was looking for her, that she would be disciplined, and instructed all police patrols to arrest her on sight. The language used to describe a woman media executive as a small girl who cannot cause chaos was as revealing of his disposition as the shutdown itself. Uganda's government spokesperson, Alan Kasuja, appeared to have intervened. Muhoozi posted that his brother Kasuja had asked him to leave Sue to him and that police patrols were now on standby. It was the only moment that suggested any internal checks on the general's authority.
The region's press bodies have not minced their words. The Eastern Africa Editors Society called the shutdown a grave assault on press freedom and the public's fundamental right to receive information, urging the African Union, the East African Community, and the African Commission to press for the immediate restoration of press freedom. The East African Press Councils, in a separate statement, reminded governments that the answer to grievances with the media is not troops, it is the compliant mechanisms the law already provides. Incidentally, the Daily Monitor marks its 30th anniversary this Sunday. For a station that dares to ask the tough questions, like if General Muhoozi acts as if he's above the law, it turns out the answer is yes, at least for now. Catherine Omwando, NTV. All right. Bebo baganda ba NTV Uganda bo basinzira mu ggwanga lya Kenya yembozi gye basobodde okukola mu bufu obufaanaganako bwe butyo mu mboozi eyo bakakasizza nti okugibwako kwa NTV tebaafuna kiwandiiko kyonna okuva mu regulators ba Uganda Communications Commission. Of course Omwami Nyombi Thembo oba Tembo akulira ekitongole ki Uganda Communications Commission oba UCC yavuddeyo olunaku lw'ejjo n'ategeeza nti nabo ebyagenze mu maaso tebaabibaddemu na mukono era tebaabibaddeko na buvunaanyizibwa bwonna era okusinziira ku ngeri gye yannyonnyoddemu yalaze nti byonna ebyagenze mu maaso beekanze byekange kubanga bonge ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya tebaasobodde kubeera nga bamanyisibwako naye n'agamba nti bali mu njogerezeganya okulaba n'okukola okunoonyereza ku mbeera ki eyaleetedde abaggadde NTV oba Nation Media Group embeera ki eyavuddeko closure eno oba okugalibwawo kwabwe. Ebigambo bya Mwami Tembo byabadde brief era n'alaga nti bakuvaayo oba oliawo n'eddoboozi limu nga bamaze okufuna ekituufu ekyabadde emabega wa bino byonna oba nga bamaze okukola okunoonyereza kwabwe. Soko tuweko ku Mwami Nyombi Tembo and of course tujje tweyongereyo. Dear consumers of broadcasting services, the Uganda Communications Commission has noted and is aware of the circumstances that have led to the Nation Media Group's broadcasting outlets to be off air. These outlets include NTV, Spark TV, KFM, and Dembe FM. We are aware that these outlets are off air. We are engaging the stakeholders within the broader government institutions, making consultations so that we get the full picture of the situation as it unfolds. When we get the full picture with all the facts, as a regulator, we shall issue a comprehensive statement. We ask for calm because every situation is under control. Consultations are being made, and we are making very, very good progress in getting the full picture, which we shall use to inform you of what is happening. Nice weekend. Thank you. So, yo yakulira UCC. Of course, nabo bagambike bakola okunoonyereza beebuuze, of course, n'ebitongole bya gavumenti ebirala baveeyo nga balina ekyokuddamu kye banaawa eggwanga. But as of now, nabo bakimanyi bali aware nti emikutu gino gyaggiddwako ku mpewo tegiriiko, naye ensonga eyabadde emabega w'okugibwako kw'emikutu gino gye baliko
gye bagenda maaso n'okubeera nga beekenneenya. Bo nga abavunaanyizibwa mu kuggalawo emikutu gino tebaasobodde kubeera aware, kati ke kaseera bakole bukubirire so that bamanya kiki ekyabadde emabega w'emikutu gino. Mu bufu obwo n'ekitongole kinnabu oba ekibiina kinnabu ki National Association of Broadcasters nakyo kyavuddeyo ne kikonda emingo era ne kivumirira engeri NTV n'emikutu gino emirala Spark TV, Dembe, KFM gye gyavudde ku mpewo ewatali kumanyisibwa kuva mu bitongole bikuuma ddembe oba ewatali nsonga yasoose kubiweebwa. So ne bagamba nti bali mu kukola bukubirire nabo, bali mu kukola butaweera okumanya ekituufu ekyabaddewo so that beebuuza ku UCC ne ICT ministry ya ICT basobole okubeera nga bakola ki nga bamanya ekituufu. So ndowooza ne tutagenda mu bingi embeera yeeyo eyabaddewo ku sides ezo eza NTV. Kakati NTV ekomawo ku mpewo essaawa yonna oluvannyuma lwa bino byonna nga bwe mbikulaze. Omukulu munnamawulire yaganyuka Andrew Mwenda yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti bali mu kwogerezeganya ne CDF. Yes, I have just held discussions with the General Muhoozi Kainerugaba and we as leaders of PLU have agreed that we shall reopen both Daily Monitor and NTV soon. However, we shall first have discussions with the management of both sister companies. I will inform them when we can have this meeting. So byabadde bigambo bya mukulu Andrew Mwenda nga agamba nti bali mu kufuna enjogerezeganya oba bali mu njogerezeganya n'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga mu buufu obwo. Bo nga abakulembeze ba PLU bagezaako okulaba nti enjogerezeganya zino zituuke ku kukaanya okulaba butya NTV ne Daily Monitor bwe baddamu okuggulawo operating oba bakwasaganya emirimu gyabwe. Naga newankubadde nga bagenda kusooka kwogera kufuna ku njogerezeganya n'abaddukanya emikutu gino oba management ya ebitongole bino companies zino ezaggiddwako. So nagamba nti bajja kubeera nga bababuulira ye nga Andrew Mwenda ajja kuba abuulira company zino, company eno ya NTV oba ya Nation Media Group dirwe banaafuna meeting oba olutuula basobole okubeera nga boogerezeganya mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo. So bino already bya confirmingiddwa omuduumizi w'eggye ly'eggwanga naye n'avaayo n'agamba nti kituufu omukulu Andrew Mwenda babaddeko ko naye mu njogerezeganya era wamu n'abantu ab'enjawulo mu UK ne mu Europe era ng'enjogerezeganya eyo ebadde kulaba butya NTV ne Daily Monitor bwe biddamu okuggulawo era n'agamba nti ebinaavaamu bajja kubitwala ewa muzeeyi yaba abawa okusalawo okusembayo oba okwenkomeredde abawa approval era nga bwe yategeezezza nti mu kuggalawo NTV yafunye approval okuva ewa muzeeyi era bw'atyo bw'ategeezezza nti n'ebinaatuukibwako mu kwogerezeganya kuno kwe babaddemu kujja kutwalibwa ewa muzeeyi addemu abawa olukusa oba approval okukakasa okusembayo NTV, Daily Monitor, Spark TV, KFM, Dembe FM n'ennyanda biddemu biddukanyizibwe oba biddemu byoperating. So kakati awo wetuli ensi bwetyo bwegenda. Bwe tuvaayo eyo traini yaffe eya Uganda banyabo ne bassebo ebintu birabika nga bigenze tebigenze bulungi gye bali. Ka traini kafa akamu ke tuyina ye kali kamu traini yaffe eryemu sisuubira nti eryemu banyabo ne bassebo kubanga tetusobola kubanga tuyina traini emu ate ne muteeka kasasiro mu kkubo lyayo. Abantu b'omunda bakatwe temweyisiza bulungi mwaddidde traini ne mugitega kasasiro ekkubo lya traini ne liziba. Now look at that, traini yazibye yazze bulungi nga bw'ogiraba esotya. Ano tuli mu nteekateeka zikola Gauge Railways endala era ensimbi ndowooza zaafuluma bemba seerabidde
ogirabye yiye eriko ne flag omwana omu yaŋŋambye nti nabadde mmanyi eyo gundi container ne mugana neddeyo train eggaali ya mukka kati olaba awo weeragaawo we yasiraanidde yalemeddwa okuyita awo a few moments later z'akatambi ako few moments later pavini bw'oba ozifunye nazo zituwe nga ziraga train oba eggaali y'omukka eno yakwamidde awo teyasobodde kweyongerayo. Kakati simanyi mpe ndowoozayo mu comment section ani mukyamu Uganda Gauge Railway yetatwala buvunaanyizibwa kulambula makubo gano nakuba nti egoba abantu obutayiwa ttaka oba leerwe zino awo yabadde teyinaako byana ebadde egenda maybe kunona byana awo ebadde teyinaamu producer nali mukunkanya mbuuzewa yabadde teyinaamu byana yabadde teyinaako byana ng'oba eri awo egenda kukyuka ekomewo etwale bagamba train tekuba advance bagamba tekuba advance era kati awo babadde balina kulwana bulwanyi egende mu maaso ekirala bagamba train tesiba nga tesibidde ku station kati nze mbuuza awo yakoze eki yayimiridde buyimirizi naye Uganda twetaaga tusabirwe kubanga nsuubira okuba nti nga UNRA bwerabirira enguudo zaayo ne train zino Uganda Gauge Standard Gauge Railway baali badde balabirira enguudo za trains zino ne bagobawo abantu ekirala enguudo zino bazizimba oluusi nga ziri wansi simanyi abazizimba nga ziri waggulu naye kati waliwo ense wereeta mu Kampala naddala amataba ne gateekako mukoka n'ayita ne galekawo ettaka enguudo zino ne zikola ki ne ziziba lumu train ejja kuwaba eyingira akatale eggaali y'omukka lumu ejja kuwaba eyingira omuti gw'amasannyalaze ng'ekkubo libuze ng'ewamma ntali wamma nti so ebyo byatuuseewo tebyabadde birungi ku nsi yaffe. We need to get better tufune ekisingako oba oli awo ku ekyo kye tukola ki kye tuyina olunaku olwaleero. Ekiri e South Africa ndoza kansooka ku nsonga ya Dr. Sarah Birete. Dr. Sarah Birete banyabo ne basebo olunaku olw'ejjo yabuziddwawo n'atwalibwa mu kifo ekirannaba kubeera nga kitegerekeka era tekinnaba na kutegerekeka kitongole ki ekyebyokwerinda ekimulina era tekinnaba kutegerekeka nsonga ki eyinza okuba nga evunaanwa Dr. Sarah Birete. Omukyalo ono si gwe gusoose okuba nga atwalibwa ab'ebyokwerinda gye buvuddeko nga tugenda okuyingira akalulu ketwakamala juzi wano ndooza abaamukwata mu December November nga gwako December November ndozaawo nga gwako so we baamukwatira okuva mu maka ge ne bamutwala ku poliisi Nateete n'awangaalira eyo okumalira ddala ennaku eziwera ne bamutwala mu kooti ndowooza akalulu kamaze kuggwa ng'okulonda kuwedde ne bamuta. Kakati olwaleero ejjo Sarah Birete yazzeemu n'akwatibwa ab'ebyokwerinda. Waliwo n'omukyala awo omulala era yakwatiddwa abo bantu babiri. So tekyakomye bukomye okwo twabadde tuli awo omuduumizi w'eggye n'avaayo n'alaga nti ne Miriam Matembe yakwatiddwa lwakweyita kyatali okusinziira ku message oba ku bubaka bwe yatadde ku mutimbagano gwe. So tetunnaba kubeera nga tutegeera kiki ekiri emabega wa operations zino and of course twandyagadde okumanya nga ba citizens bannansi kiki ekituufu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Ebitongole by'okwerinda oba oli awo biveeyo bitegeeze eggwanga nti tulina abantu be tunoonya era tubanoonya ku nsonga ABCD kiyambeko awareness nti omuntu ne bw'aba agenze abuze tetubuuliriza nnyo wagyali tubeera aware nti alina emisango oba alina ebibuuzo byagenze okuddamu ku misango egimuvunaanibwa oba egiteeberezebwa okuba nti yagizza. Otherwise singa tebaakola ekyo bannansi buli budde bagenda kusigala bayita buno bawuyita butali bwenkanya bagenda kusigala baziyita injustice bagenda kusigala baziyita abduction nga tebaziyita arrests. Once you make it clear ne mukitambuliza mu line etulowooza nti ezo zijja kubeera arrest but the moment we munaasigala nga mukikuumidde mu mbeera eno eriwo ey'okugrabbing omuntu oba ne basanga busanzi muntu ne bamutwala gye bamusanze ekyo kigenda kusigala kiyitibwa abduction era abawandiisi
ku mikutu egyenjawulo oba mawulire ag'enjawulo tebajja kugamba kigambo arrested, bajja kukozesa nnyo kigambo abducted. So according to CDF alaga Miriam Matembe yakwatiddwa lwa kweyita kyatali impersonation era ng'agamba muzeeyi ayina sister we omu yekka. Kakati ono okweyita anti ndowooza oba kyekyaleese obuzibu oba okweyita sister wa mwami Museveni, ekyo nze naawe simanyi mbeera weeriwa. Ate kati embeera we yatuuse CDF tokyasobola kwogera ku bubaka bwe ng'oli waggulu, toni ye erina kuba wansi ng'oli mukkakkamu. Era buli kimu kirina kubeera nga kitambulira awo mu bukkakkamu obwaki, mu bukkakkamu obw'ekitalo. But otherwise bwe tubissa ku bbali ndowooza ebyo tugende ku nsonga ya South Africa. South Africa eno ebintu si birungi, bannansi abagwira okuva mu mawanga ag'enjawulo bagenda maaso n'okubeera nga basisinkana akaseera akazibu. Embeera eri mu South Africa abanyabo ne bassebo teyeeyagaza. Ugandan government yeesazeewo nti keteekewo ennyonyi yaayo ya Uganda Airlines edduke ekime baganda baffe, ekime bamaama baffe, bataata baffe, bakwano baffe, baganda bannaffe, bakyoli bannaffe, banyankole bannaffe, bannayuganda bannaffe abasiraanidde mu ggwanga lino. Okusinziira ku Ugandan government egamba nti sofa abantu 764 be bamaze dde okwewandiisa abaasabye bajjibwe mu ggwanga lya South Africa. Ensonga lwaki basabye deadline oba ennaku ezaweebwayo abeekalakaasi mu ggwanga lya South Africa bagamba nti abagwira bonna baabawa ennaku obutasukka 3 olw'enkya okubeera nga baamuse eggwanga lya South Africa badde ewaabwe buli omu gye yava. Kakati Ugandan government eyise mu ministry ekola ku nsonga z'ebweru w'eggwanga nga kakati mu kiseera kino ekulirwa mwami Kyeyune Aruna Kasolo nga acting minister owa ministry ya Foreign Affairs, ne bawandiika ekiwandiiko ekyo ne bategeeza nti abantu 764 be bamaze dde okwewandiisa ate nga basuubira n'abalala bangi bakyajja okwewandiisa basaba kuba evacuating oba basaba kubajjayo mu ggwanga eryo bakomezebwewo ku butaka mu buufu oba mu mbeera efaanaganako bwetyo. Bategeezezza nti embeera eno ey'akazigizigi ereese bannayuganda okubeera nga bagobebwa ne mu apartments zaabwe oba bagezaako okubeera nga batya kiki ekiyinza okuddirira eri obulamu bwabwe. Bo nga gavumenti ya Uganda balabye nga safety oba ebyokwerinda by'omuntu ono munnayuganda ali mu South Africa byetaaga okusooka okufiibwako. Yensonga lwaki basabye nti abantu bano basooke bakkiriza basooke bateekewo enteekateeka ey'amangu era nga President Museveni yalagidde ekiragiro kino kiteekesebwe mu nkola ministries ezo wammanga. Mu ministries ezigenda okubeera nga zikolaganira wamu kwe kuli Ministry of Internal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Transport and Works ne ministry ndooza endala ze bayincludinze mu mbeera efaanaganako bwetyo ne Uganda High Commission nayo bagincludinze in South Africa. So ministries weziri awo eziwererako ddala Office of the Prime Minister nayo bagincludinze mu nsonga zino basooke bagende bataase baganda baffe. Kakati embeera eri era government ekakasizza nti waliwo omuntu omu munnayuganda eyafiiridde South Africa mu bintu bino ebyokwekalakaasa era nga omuntu ono yafiiridde mu bitundu bya KwaZulu Natal province oba mu matwale ga Natal. Ekitundu ekyo kye bayita KwaZulu abali South Africa ndowooza mukimanyi, nze sikimanyi. Kakati provinces za Natal mwe bagenze maaso n'okuba nga battira munnayuganda naye era gavumenti esaasidde ne sekusaasira baganda b'omugenzi netegeeza nti yakola enteekateeka okulaba nga bajjayo bode oba omulambo gw'omugenzi bagukomyewo wano eno ku butaka. Kakati embeera nga bweri mu mawanga gano embeera yakwerinda eggwanga nga Rwanda lyamaze dde okugenda okugjayo bannansi baalyo. Amawanga nga Kenya, amawanga ag'enjawulo gonna agalina bannansi mu South Africa bamaze dde okugenda okuba nga baevacuatinga bannansi baabwe basobole okubawonya ekibambulira ekiri mu South Africa. South Africa eno etabanguse nnyo mu kigambo ky'abagwira
bannansi ba South Africa nga balowooza nti abagwira babamazeeko emirembe, abagwira balabika nga boccupyinze space yaabwe, emirimu gye baali badde bakola bo nga bannansi balabanga emirimu egyo gitwalibwa bagwira, bannansi ne balekebwa nga tebalina mirimo, bannansi ne basigala nga bakumba amaziga tebalinaawo yadde kalimo ke basobola kwekolera. Kakati bano bazze beekalakasa enfunda eziwera era nga bwe basanga nga operating a business mu ggwanga eryo nga bagezaako okugamba va mu business oba giggalewo dewammwe, emirimu gino gina kukolebwa bannansi. So South Africa yemu ku ggwanga eririmu amawanga amatobeka amangi oba bannansi okuva mu mawanga ag'enjawulo ne mu Africa wano gye basinga okubeera nga baddukira. Kakati embeera ya bunkenke nnyo okusinziira ku ggulire eryo eryakoleddwa omukutu gwa Al Jazeera lyalaze nti abamu ku bantu bagobebwa ne mu apartments zaabwe mwe babadde basula, babadde abantu bagobebwa mu masomero gye babadde badduka okusomera, abantu bagobebwa azilongazi bakulaba nti oli mugwira toli munnansi. Ezo zonna baasi zolaba zigezaako kusomba abantu kubatwala ku embassies, kubatwala ku airports na kulaba nga basobola okujjawo eggwanga eryesobodde erizza okujjawo abantu lijja ne litwala abaalyo abo ababeera baagala. Naye Ugandan government yategeezezza nti sofa erina abawandiise abasabye baveeyo babagibweyo 764 naye waliwo ne bannayuganda abalala bayitirivu nnyo abavuddeyo ku lwabwe nga bo tebaalinze binaddirira. Abo ababadde beesobola bo basazeewo ne bagamba nti katwejjeyo ffe tugende mu nsi endala, abalala ne bakomawo wano e Uganda. Okusinziira ku population oba omuwendo gwabo abantu mu mwaka gwa 2013 eggwanga eryo lyalinayo abantu nga ebitundu 5, kakati leero bigenze 23 ne bigenda nga byeyongera, ekiraga nti abagwira mu South Africa babadde beeyongera buli olukya okuva mu mawanga ag'enjawulo. So ebyo bye bimu ku ebyo bannansi b'eggwanga erya South Africa kwe batunuulidde ne bagamba nti tetugenda kubeera nga tukola ki nga tusobola oba kulaga amawanga ag'enjawulo n'ebitundu by'abagwira percentage yaabwe ebadde mu ggwanga erya South Africa. So katukkirize nti baganda baffe Uganda Airlines n'abavuga bulungi era bagiragidde ekole engendo ez'enjawulo nga zo za kulaba nga bajjayo abantu bano. Ekiwandiiko ekyo nno kyafulumiziddwa office eya Foreign Affairs ekulirwa omukulu kati Cheune Haruna Kasolo nga ye minister ku nsonga ezifaanaganako ko bwe zityo. So ndowooza munzikirize oba oli awo mbateere wano ate ngende mbasunsulire ebirala bingi bye ngenda okukomawo nabyo lunaku lwa Monday. Mbagaliza ndowooza lunaku lu wiiki ennungi. Ffe ku mirimu tuba tutudde tusimbudde, naawe kansubire ku ofiisi yo wamaze dde okubeera ng'otuuka atannatuuka kwagaliza birungi byerere. Nze Vicky omukutu baguyita Vicky exclusive. Video giweka like, subscribinga ate mukama abansinkanye mu malala mangi ge tukyabaleetera. Mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Whitney, gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okukola mu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mini UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo
tuyinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oboolese mu office yaffe nga bwenzogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.